omusajja yaddira enkoko n'angamba giwandemu eddusu muki mu enkoko n'agyasamya n'engiwandamu eddusu Nensesema ebintu navaamu emisota eminyago gwali owaddeko emisota mukamwa nga gikuvaamu kasita nawanda enkoko mugundi egundi temankima nerivaamu nerigwa wali amagongolo ne gatandika okujja amakovu namala essaawa namba nga nsesema nendaba nekapa gwe wali olabye ku kapa ng'ekuva mukamwa nga banna sekitegeera yakuvaamu neyita mukama ng'ojuuli eyitamu negwawo ng'egwawo nekanga n'okwekangamu bwendi naye nga nsesema kapa akutwala akabuto kazimbye nga ninga omukazi ow'olubuto gwe wali obirabyeko nga era abantu baali bagati omusajja yalwala entumbi lwaki temumutwala mu ddwaliro yalwala entumbi kombe lumbe luganda lwe lunnuma niye omwana yatusaba siringi 10 ekyo maama siringi 10 kyekyatukola siringi 10 netukwata 10 netukimuwa niye 10 twasiitaana n'obulwadde okumala emyaka nakati tukyatoba na bulwadde ng'ogamba Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MRLive tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MRLive where charity begins. Ku MRLive kwe tuli weewaawo amaanyi bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo komyewo ne mukadde wange Mzee yana omusajja wabakazi 10 nange munaga bampuliriza banange ensanyusa okubalaba amanyi agange yenze essula eddala neyita mugula bikadde omusajja omwetisi wa sukulapu kumakindye kuno naye nga nsanyusa nnyo okubalaba netwebaza nnyo abantu abalina omutima ogw'ekisa abayamba abantu mwebale nnyo mwe abayamba abantu nenze kye natuukako nkyabuliddwa na nnyamba owulira ssebo nze nkyabuliddwa na nnyamba ekyantuukako nkyalo nkyakirojja wano Kampala nkubuulire mugana era abaana abali ku mulembe guno temulina kye mulabye naye eddogo lisusse bannange abantu omuntu akulogera n'emmere gy'ofumbye awaka ng'olidde ennyama nze bakulogako nze koolaba senga ndi muyimbi senga ndi bano mu kikosi ky'abawolukaga bakafeera abo bapawulo kafeero niye omwana yatusaba siringi 10 ekyo maama siringi 10 kyekyatukola siringi 10 netukwata 10 netukimuwa niye 10 twasiitaana n'obulwadde okumala emyaka nakati tukyatoba na bulwadde ng'ogamba 10 yabalogera ku 10 ku siringi 10 oyawakana nti tewali ddogo omala biseera eddogo yafuna siringi 10 bwe kiti n'agenda akola byakoze ne buli wootuuka nga bamutulaga bakulaga n'ennusu 10 kye mwamuwa siringi 10 kati nze nenkugamba nti bw'oba tonnalaba nsi kati kankubulire accident emmoroka yagwa ebiseera ebyo yagwa oba yali kyengera ebimu byerabidde naye nga wakati w'enabbingaawo twali mu biseera ebyo bano bayimbi bano abaaliwedde ebiseera ebyo ba Emitozi abo abo ba Emitozi emmoroka yagwa naye nkubuulira senga nkubuulira eyo sijja gendayo kubanga yakikola twamumanya kati akakasa nti teri ddogo abantu abagwa ku accident tebagwa bokka ku accident ebyo byonna bizze bintuukako sokoleke bwe yabasaba 10 n'abasula ku accident bwe yatusaba 10 10 kyatusuula busuzi ku accident gwamanye ebbanga lyenamala mu ddwaliro yabasaba 10 nga mukola komedi wammwe nogamba nti oli ayinza okujjanga mukwano gono ngati gundi kamuweeyo 10 seera ebyo 10 kyali kikola n'okwata sente n'ozimuwa ku sente ezo kwenakoma namala ebbanga nasiitaana okuddamu okusuubula sukulaapu nasooka kulonda bicupa nenga kansuubula ebicupa
nga ngenda kasasiro n'embironda kwe mwe nava ne ntandika okusuubula sukulaapu nze gw'olaba. Bwe yabasaba 10 gwe wamuwa 10. Nze namuwa 10. Lwaki yakibasaba? Ne twatambula. Bali mukola mulimu ki ogwakibasabya? Ebiseera ebyo twali mu kuyimba bino Kadongo kamu Paulo bakafeera abo bonna bwe bali balukaga gundi amani basudde ebiseera ebyo bwaliwo. Walukaga yalina emyaka emeka? Buli omwagamba walukaga, buli omwagamba walukaga. Walukaga yali kyali mwana muto naye ng'era Katonda nga anakuwa ekitone era omwana yatuyitako nga mukalabakalaba. Omwana era nga mukalabakalaba nga bw'omulaba. Kali Katonga kagezigezi. Nga kagezigezi. Naye ebiseera ebyo ssebo twabonaabonera mu ndongo, eddogo liri mu ndongo. Muzannya komedi wamwe mukutteyo lya ajaga mpaye 10. Omuwe 10 we mwakoma. Era nze okuba twazannya komedi yo n'enkoma kuba okuyimba nsobolera ddala bulungi nnyo okuzannya nsobola naye kuba lwe twava nenva ku bantu sibeesiga. Mwagenda kubasaba Baganda. Twatambula waliwo we saatuuka paka TZ eyo ne bakebera Bandoga si 10 eyo ne bakebera gendo ddeyo weegayiriro lye yakola ekikyamu nga tumulabako nga bo tebalina maanyi gakivumula. Twafuna muzira kisa ate no weewuunye bano abalala bonna twafulumya twagula ente twagula biki buli kimu kyonna nekyo naye twafuna muzira kisa bambi omusajja oyo yafa n'okufa. Omusajja oyo yatujjanjaba okufuna kalembereza. Omusajja omanyi kiseteze yatusaba yatugamba muleete enkoko mumpe n'ennusu 2 ebyo okuva olwo we twakoma. Yali alirudda. Omusajja oyo yabeeranga Bulemeezi. Moses yakutwala kuno mu Lubaale. Moses ye yantwala. Ng'eddogo litabuse. Era banaye nsabira nnyo kuba abaana ba Moses kati basajja bakulu naye bambi abaana abo mbasabira nnyo Mukama yalyoka n'abayamba ne bakula. Moses yanyamba kinene twatuuka ku musajja oli nga tosuubiranga kumanya nze era nali manyi nti ono alabika naye bantutte ku mufere kuba bankolako abangi nnyo ne bannemererwa naye twatuuka ku musajja oli nga toyinza kumanya ali kawalagike yenywera bwagamba yaŋŋamba genda oleete enkoko yantuma enkoko ne mugamba nkoko kijjajja tebampita jjajja nze bampita Moses genda oleete enkoko nengenda ndeeta enkoko naleeta enkoko yaleeta eyalujumba nagikuba gwe genda ogula enkoko etaliimu kkala eyo bweti nendeeta enkoko natwala nkoko njeru naga eyo yennyini ejja kukola. Omusajja yaddira enkoko naŋŋamba giwandemu eddusu muki mu enkoko n'agyasamya nengiwandamu eddusu. Nensesema ebintu navaamu emisota eminyago gwali owaddeko emisota mukamwa nga gikuvaamu kasita nawanda enkoko mugundi egundi temankima nerivaamu nerigwa wali gwe tebikutuukangako ate byantuukako biki temankima nesooka nga biva mukamwa bigwa wali nga nange mbirabyeko ddala nendaba nekapa gwe wali olabye ku kapa ng'ekuva mukamwa nga banna sekitegeera yakuvaamu neyita mukama nga ojuuli eyitamu negwawo ngegwawo nekanga n'okwekangamu bwendi naye nga nsesema kapa nagenda okulaba nate mu kifo ky'okusesema bannaye atannalaba ddogo gyeriri bannange eddogo gyeriri naye muwakana ate abavubuka b'omulembe guno banaye mujja kutuuka ku bizibu bingi mukwano gwange Kasipaati ojja kufuna ebizibu oyina empaka gamba pa kubaka abasajja ogaanye Kasipaati abasajja bajja kuloga wasooka sesema musota n'ogusesema ne guva mu kamwa ne gugwawo nga bwe gugwawo gukola gutya okugwa gujja mufu nagulaba nga temakima ddene nga lyenkanawo bunene maama lyalinga omukono gwange obuwanvu era lyali liwanvu nga bwolaba okugulu kwange kuno nosesema omusajja yampa eddagala nensesema okumanya nasesema nkugambye gwali osesemyeko akamyu n'akamyu nagenda okulaba nga akamyu ate kekavaayo amagongolo ne gatandika okujja amakovu namala essaawa namba nga nsesema omusajja bwe wayita essaawa namba nagenda okulaba ng'aleeta eddagala ng'ali nsiiga naye namusanga mukubo ng'oyinza nagenda ng'omanyi nti oli antuto nga manyi nti ono wanfeze maama bakutwala akabuto kazimbye nga ninga omukazi ow'olubuto gwe wali obirabyeko
nga era abantu bali bagati omusajja yalwala entumbi lwaki temutwala mu ddwaliro yalwala entumbi kombe lumbe luganda lwe lunnuma Emisota giri omwo kapa bumyu naye bwentunulira bano abavubuka mukwano gwange Kasipati nkusinga emyaka gokyali mwana muto nkusinga emyaka Kasipati munnange nkubuulidde bw'otegendereza ogenda lugenda kubanga oyitiridde okwagala baka abasajja oyagala ono oyagala oli abasajja bajja kukulogaze awakana ate gwe wakana nnyo tyeddogo teriyo naye eddogo gyeriri nze nafuna akisidenti wano nze nkaaba akisidenti wano mukwano gwange neyantwala mu akisidenti nali sinnamugulira nkoko kulyako kumugulira kumuwa bimusanyusa naafa Moses kakati gwe mbegayiridde bwegayirizi mmwe abantu abakana tyeddogo teririyo nze yali akirabye kugwe bali omutwe guno mugulaba accident omutwe guno mugulaba bakama bange accident no yali eti ate accident nkugai guno omutwe kino kyonna kyabikukako bantu nga butunge omutwe gwebikula kino kyonna bantu nga butunge obwongo nga babulaba abasawo baafuba ne bajjanjaba abantu abazira abayinage omutima ogw'ekisasiraga Mzee tumuyambe ebiseera byonna saali Mzee nali kijana nakati ne bayamba ne bakola buli kimu okulaba nti mpona ne bagendako newoyo omusajja oyo eyanzijanya nabaga tajja kufa naye nga ku kitanda we nali kwafa abantu 10 naye teri kyannuma waliwo omukazi eyafa nze omanyi nafa ddanga njagala abakazi waliwo omukazi eyafa amanye ebitanda ebida batugattanga ono mulwadde ono mukazi amalwaliro gedda bwe gaali omukazi bamutemako okugulu nga naye nga ayina ekisambi ayina omubiri banene nasooka okugamba bannange senga mbadde siri mulwadde senga mbadde kuba nagiranga nentunulira omukazi nga mukazi alajana ali bwereere nange ndi bwereere amagulu bagawanisa agange omukazi nga naye awanisa okukwe bwati nenga ya Rabbi senga mbadde siri mulwadde kuba nze nafa ddanga abakazi manyi mweso gwange wali mulwadde amagulu bagwanisa ate nga oli mukulingiza mukazi ati batuliranye obutanda buli obwedda kano katanda ebitali bya mulembe guli bannanga atalabanga ku accident banaye accident eddogo gyeriri mu accident abantu abo bemulaba abafa tebafa bokka bafa accident naye mwe bwenjogera mugati Mzee keerogoza kati kyemanyi abali abampulira bagenda gati akakasajja kagenda gwadda banaye siri bulalu kyenjogera nkimanyi ebiseera bino mbadde ndi mu kunoonya sukulapu emmotoka negenda yagwa kyengeraawo naye abantu mu kifo ky'okusaasira bali abagudde ku sukulapu abagudde ku accident batolanga babajanga bamala bajja sente mu nsawo ne balyoka bakubira poliisi gwe muse gw'abantu muleme kuddira sente baddira abantu abagudde ku accident mu kifo ky'okubayamba mwokubira poliisi bamala bajja sente mu nsawo ne balyoka bakebera essimu ne bakubira abeewaabwe nga sente bamaze zijja ate essimu olumala nga bagijjamu layini nga basula nga essimu bagenda nazo banaye mutusaasire abantu abagudde ku accident baba tebagenderedde ebyo nazo byali bintu byentuuseeko babasokola sente ate okumanya bajoga abakazi balina omuze abakazi mulekerawo kuteeka sente mu binu eno ne muziteeka eno mbegayiridde sente muzitereka eno naye mugenda ne mufuna ebizibu abasajja abalala abayayi naddugala engalo ye endayira ne bajja ne bakwata eyo sente ne bazijjayo sente ezo zandiyambye abaana bammwe nze mbabuulidde baziterekewa sente mutambule nazo mutambuleko nandole ndamuzireka awaka ogudde ku accident omuyaya azikutte gwokimanyi nti abakazi essimu bagitereka neeno munika namubikula engoye naye essimu nenda okukebera essimu eri munda nenjijayo nesente era nabimuwa essimu ye nagimala nenjiwa abeewaabwe nemwambaza bulungi naye ekyali awo nakemwa okemwa naye nga ennaku ekuluma muntu agudde ku accident ate sitaani ekema natubwangayo limu nenyenya omutwe nga asiina kyakkola omuntu omulwadde naye nga abantu abo ate munaye Katonda ono omubi abantu abanyirira abakazi abanyirira be bagwa ku accident abasiibuuka ne basigalawo kituufu naye nga accident kyekintu ekikyasinze obubi wano mu Kampala awakanya ati tewali ddogo jangu ndikubuulire naye nga eddogo abasajja olaba oli akuloga nze waliwo omusajja yabeeranga kuno ku Makindye ku Salaama eri
omusajja oyo yatuulanga ng'ani ayogera ku mulembe ebiseera ebyo yayogeranga nga teriye ku kyalo kuno ayogera ne ku ssaawa eno omusajja oyo nze ekisinga okunnuma be yayambanga tebakyamuyamba naye ku ssaawa eno anoonya bicupa bino ebyasukulaabo alya nakasasiro mukakasa ti eddogo naye ng'omusajja oyo manye ekyamugira yakuba mukazi luyi mukazi we yakuba mukazi mu kkubo nga ayina emmotoka bino era mwe abavubuka mbasaasidde mwegendereze bino bye muyinimiza emmotoka nogagwe kasajja gwakazeyi nja kukuba oluyi bajja kubaloga mmwe bo omukazi oluyi eddogo we lyava eddogo we lyava kati awakana ti teri ddogo nkusaasidde nze nakkiriza naye mbeegayiridde ate nange temunyongerako ebirala kuba nabonerera Mzee tudde wano bwewandanga emisota ew'omusawo oli yakujjanjaba ng'obumyu kapa byonna obiwanze obiwanda bifu babikozaaki babiziika oba byabula nze omusawo yaŋŋamba birekaawo ntuumu bweti naga birekaawo nja kubijjawo tojja bisobola bijjawo era nasula ebw'omusawo ennaku 2 nga nzijanjaba nkagambye namala olunaku lamba nga sirya mmere naye ng'ekinvaamu kati ate ekirala ekyasinga okuneewunyisa kumanya ebintu bizibu nnyo nali manyi mpedde ekyasinga okuneewunyisa omanyi nti enkoko ate n'ensesema obukoko buno obuto bwali 100 muwakanya eddogo bana muleme kuwakanya ddogo abantu sesema obukoko nosesema emisota kati kankubulire nasesemanga ne buyita mu kamwa neeno obukoko bwayitanga mu kamwa emisota gyayitanga mu kamwa obukoko nga buyita mabega ogenda okuba wentudde ng'obukoko bulinga 50 obunvuddemu emabega obanga agudde yaŋŋamba weeyambule wenna mwaba wakanya eddogo n'ateekawo ebbaafu n'agatuula ku bbaafu eyo nagenda okuba nga obukoko obunvuddemu emabega eno bwensesema emisota bwegigwa wali omulugo nga yali mukambwe yali abalanga kuyimba eddogo liri mu kuyimba nze bannange nalemererwa naye nina mutabani wange ye mukugu namutendeka naye munange naye ti akaseete ke kabuzewo era sinandibadde muleeta nayimba naye munange seete asobolera ddala naye nange taata we bwabayo omuntu yenna asobola okututeekako kugundi naga nti musajja ono amanyi okuyimba kamuteeke kompita era awo kyekyali kinzita kyoba olaba nga nina obulumi obutayimba nalidi ya Jasmine oyo tuyimbiremu kayimbako akayimba tewali ebaga akakya tuyimbiremu ekiba kibe tumutwale mu studio soka kola mbo otyo oba okola kyawo onteresa mimiro anti munange kakati olina okutereeza n'otayimbira mwana Jasmine ayinza okumpulira nga nyimbye bubi naye kakati leero ku luno kanyimbeyo kayimba ka byabufuzi kange onzikiriza ak'omukwano kweyagala muŋambira gye omulungi Jasmine aje muwembe gye n'omukwano omusengejje omukwano gwo guli eno muŋambira gye omulungi Jasmine aje muwembe gye n'omukwano omusengejje abo n'obanga otuuse kakkana wanti tuteese obwongo obubatuuse byankola mugamba kyuse z'omukwano guntuuse ninga omutiisetiise eno gyendi ekaseese empewo ensosesose n'omufunze saamuziise mukwano gwange owebwayise pulira be bamuse akubizinga essese kyenkusaba omukyusekyuse ng'omuliro omusiika akase omwagalanga kaawa omuse nenywako ng'ememenzisa ngano gyendi muŋambira gye omulungi Jasmine aje muwembe gye n'omukwano omusengejje omukwano gwo guli eno muŋambira gye omulungi Jasmine aje muwembe gye n'omukwano omukwengejje omukwano gwo guli eno yo akakayimba ogamba Jasmine takkirize era nina okukola kulabo naye wakiririza wonna okukola kulabo naye tulina okuyimbamu naye duwo oba kolabo nze kimanyi nga kulabo gogiyita duwo nze byebiki byesimanyi fedda twaziyitanga kulabo bwe twayimbanga n'omuntu walakozeho kulabo
n'omuntu omu. Nani? Ni Walukagera. Ati salina Walukagera biseera ebyo twalina Kasozi. Wagala kukola bone Kasozi. Naye kati ate oluyimba sikyazijukira nnyimba ze twayimba ebiseera ebyo. Zaafuluma. Zaafuluma naye kati omanyibwa okwenda okula okaddiwa obyerabira. Story yeddogo kituufu abantu baloga gwoba oyagala okukakasa nze gambye omusajja yali mbuno ku muno naye omusajja bamuloga yakuba bukazi mu luyi bwe ruti era nkubiriza abavubuka mulekerawo okwepakira ku bantu abakulu ne mubakuba empi kamuzeyi kano katumanyira kano kati kuba kyemanya abavubuka mwatandise eddoga kamuzeyi yako kalina olugezigezi ku gundi kiyogeza abavubuka mulina omuze ate mulekerawo kwana baka abasajja mugende munoonye abakazi abammwe Ati nze ndi mukulu bagamba wali eriso nze ndi munywevu mwe muli banywevuwa emyaka egyange gye gyammwe tobagambe mazima kale kamubeera abo babasuule mu accident ffe tunaabajjanjaba mutulekera abakazi bammwe n'abaana bammwe tunaababayambako ate bamunange temuwulira tubagamba temuwulira tukome wano leero tukuba akalango nkonyambeko ku bulango muzeeyi gwoba ontandikira atubagaye balekerawo okwesiba ku bafere ekike property masters kutunda ttaka kutunda maporoti mulekerawo okwesiba ku bafere ekike property masters kutunda ttaka kutunda mayumba ate nga bakuwa enju ewedde ekike property masters naye nange ali eyo ng'asobola okunteeka mu kasente enju eyo oyinza okugamba nti kangitonere muzeeyi kangende mu ekike property masters ongulire ettaka ettaka eryo lingulire nteekemu Jasmine osanga kiyinza Jasmine awo ayinza okukkiriza ogenda wa ekike property masters abatunda ettaka ekike property masters abo abatunda ettaka lyabwe eddungi si bafere ne mugenda ne mwesiba ku bafere ne babatomeza bane muwagire ekike property masters bane simanyi nakumanya naye ali eyonze kuba sinawo kasente naye nandibadde abaana ngula ababa wasobola okungulira ettaka eryo nazimuddisa nsobola okuzimbiramu Jasmine akayumba tubeeremu naye ayanguwe tweyagale Client Beauty World batunzi ba bizigo Jasmine jashobola ku Client Beauty World era ani Kiranet Beauty World batunda bizigo abo bapepeta bimugaba abo bo ngenda gendayo ne Lydia Jasmine ate nange era njagala bampepete kubanga Lydia Jasmine ono alabika atandise okwekuba agama atandise okuzalawo enviiri zino kati njagala banfunireyo akazigo akasobola okunyiriza olususu luno n'enviiri ezinyirira muzeeyi tezinyirira bo balaba nti Lydia Jasmine yayinza okulaba tezinyirira naye abantu bo bagamba tezinyirira era bagamba muzeeyi zibulamu Lydia Jasmine okwagala Client Beauty World batunzi ba bizigo bimugaba okwerukamu kudduga okumasa abo benjagalira ddala abo bana Client Beauty World batunzi ba bizigo ate ebimasamasa kirabika ne Jasmine byebizigo bya Yesu jagenda kwe kunyirira kyekiva kinyirira ensi wano mu Uganda nteri mukazi asinga Jasmine bulungi nakunyirira niyo gusokombulire abakazi aba bazaala Lydia Jasmine gye baliyo bati baliyo ndibadde ngenda n'ennumba bakadde baabwe ne mbagamba banyambe buyambe muwala waabwe akkirize kuba mpulira nga njula simanyi nakumanya Mzee era tugende fashions batunda ngoye abo batunda ngoye kunabukeera plaza fashions batunda ngoye kunabukeera naye ali eyo ng'awuliriza banna embeegayiridde abali eyo abaana bange muli Butambala waliwo n'abali Saka Busolo awo abantu b'Saka Busolo mbeegayiridde bambi mugende mugende mugule ku bantu abo abagule eke abatunda engoye mugende mubaguleko balina engoye ez'omulembe era ali eyo yonna ate n'ebyana ebiwala mbagamba mugaaneeko omusajja batagulidde lugoye mwekike eke tokkiriza gamba nti tewali Mzee weerabira mangu anti munange birowoozo bya Lydia Jasmine okwerabira okwo konna simanyi okuva nenayo kutandika obunawuli yange mukazi yanyingira mu birowoozo kati kyekineerabiza nze olaba olusisirya na mmere nsula mu nju nga siwaggale
Mbeera ndogoota na Lydia Jasmine gwagamba nti emirembe nnina siina mirembe naaka. HK Property Masters bw'ovaayo genda ku Client Beauty World bw'ovaayo genda ku AK Fashions wa Ali Haji Karim ogule engoye. Engoye nze njagendayo na Lydia Jasmine ate n'agendayo nani? Ekikumba. Kogenda okulonda scrap nga abantu bagamba ate omusama ali mu scrap. Ekikumba nina kigula nga tulina Lydia Jasmine teri mulala. Ewa AK Fashion. AK Fashion ekikumba munaye ngenda kigula nga tulina Lydia Jasmine naye nzija n'abali eyo yonna bambi abantu abo mubawagire ate mubongere bawagira ate nga bali maridadi nnyo tebafera ebintu byabwe batunda biri maridadi. Wewa kulaka tuna n'ensi yaffe mweraba.